wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bakadde bange ebitiibwa ku mulyango gw'ezzaka nga bwe twaggulawo tujja kgenda nga tusunasunako katono katono. Twayumya wiiki ewedde nti ezzaka erina byesinziirako okubeera nti tusasula. Twayogera ku nsonga zaalinga 8 naye emu ku zo twagamba nti omuntu ateekwa kukkiririza mu Allah, tawhid. Ekyokubiri nti olina okumanya omubaka wa Muhammad, biki bye yasomesa, biki bye yagaana. Ekyokusatu nti emaali ye enakubamu ne swab ekituukiridde. Ekyokuna nti olina kubanga ne swab eyo oba ensimbi ezo nga omaze nazo mwaka mulamba. Ne tugamba nti olina kusasulamu 10% ku birimwa bwe banga enkuba ye yabibajjerera. Bwe banga si nkuba nga gwe wakozesa amaanyi go ng'oteekamu ne ssente 5%. Emaali, essente, ebintu ebiri mu ngeri ey'ebikalukalu n'ebyessente oba tusobola okukonvatinga mu ssente, twagamba nti nno tulina okubala ekigero obuzito obwa grams 885 eza gold. Era nitugamba nti bwe tuba tusasula obutundutundu 2 n'obutundutundu 5, 2.5%. Era twagamba nti omuntu gwe tuwa zaka atul mal buba bukulembeze bw'Obusiraamu mu eriya eyo. Zaka tetujegabira wabula tujiwa obukulembeze obw'Obusiraamu. Olwaleero twagala kwongerako ku bye twasoma, brother Amir, nga tugamba nti zaka etoolebwa mu bintu bingi, naye bino wammanga twogera ku businesses eza halal omuntu kwasinziira okusasula zaka. Ebibuuzo bingi ebisobola okuddako, naye tujja kukugamba nti ne bw'oba ng'oli mugagga, ng'olina obugagga bukuyita babuyitabi, nga mulimu kapaati konna aka haramu, eyo zaka totawaana. Tebatukuza kikyafu, nga kyonna kikyafu, wabula twagala nga kiyonjo. Lwaki? Inna Allaha tayyib la yuhibbu illa tayyiba. Mungu mulungi, tayagala okujjako nga naye ayagala kiki? Kirungi. So mu businesses eza halal zirina obubonero, zirina bye tulabirako, naye ng'ebimu ku byo business gy'okola ejjibwamu ezzaka eyina kubanga teriimu riba. Amiri, ne bw'obanga olina bizinesi nga nnene ng'oli mukwano gwa Imaamu Luutu Sulaiman Wandera. Lwaki tugamba mukwano gwa Imaamu Luutu Sulaiman Wandera? Kubanga yennyini nsonga ez'ezzaka mu Bugisu, yakwatibwako ensonga z'ezzaka. Kasita emaali yo ebeera nga mulimu riba, toweekwekerera n'akubala ne muvaamu ezzaka. Sooka omubuuze nti okutukuza emaali eno okuva mu riba nkola ntya, asooka akunnyonnyole. Naye ng'emaali yonna omuli riba tesaana kuba nti omuntu asasulamu ezzaka. Ateekwa kujejjako ebeere ng'evuddemu ki? Evuddemu riba. Riba kye ki? Riba kitegeeza omuntu okukolaganira mu bizinesi erimu ebyensimbi naye nga mulimu okuwolaŋŋana okuliko amagoba agasukkiridde, kye tuyita interest. Ebeera surcharge omuntu jajja ku muntu munne ng'alina kyamuwadde.
batera kikola mu banks. Banka zitera okuba nti zijjako ku buli aba yeewoze 20% oba 21%. N'aba money lenders babikola nga osasula buli mwezi 20% ku ssente z'oba weewoze. Bwe weewola miliyoni emu okugisasula osasula 20%, ng'onaagisasulira okumala emyaka 5 osasula 20% emirundi emyaka 5. 5 emirundi 12 ofuna mmeka? 6. 6 emirundi 2 ofuna 12. Kati 12 ye percentage gy'osasula ku miliyoni mu myaka 5. Oba osasudde ssente mmeka? Anti ngambye nti omwezi gumu $20,000, emyezi 10 miliyoni emu, omwaka miliyoni emu mu emitwalo 4. Ofuna bulungi? Emyezi 12 kati ogwo gwe mwaka. Miliyoni emu mu emitwalo 4 ku miliyoni gye weewola. Anti tuligamba nti tuli ku zaka, naye zaka tugijja mu ki? Tugijja mu business. Naye business eno erina kuba nga teriimu riba. Kati tunnyonnyola riba ono okubeera mu business yaani? Kati riba gwe tuli okwogerako nti ezibeera nsimbi omuntu ze yeewola ku muntu munne oba ku bank, naye nga kuliko enfissi waggulu. Enfissi eyo tuli kuleeta ekyokulabirako nti waliwo amabanka ng'ekujjako 20% oba 21% neba money lenders. Naye bw'oba osasula miliyoni eno nga onaagisasula mu myaka 5, gwe kati totawaana otandika kusasula buli mwezi ng'osasula 20%. Kati bakugamba nti tofaayo, gwe leetako buleesi amagoba, sente zisigadde kozesa olisasula luvannyuma. Kati miliyoni eyo gwe kyokola tolina buzibu, genda mu maaso n'okukozesa, naye nga buli mwezi tuleetere 20%. Kati gwe buli mwezi osasula mitwalo 22. Kati miliyoni emu emitwalo 4 emirundi 5. Naam? Ze miliyoni mmeka? Naam? Gamba nti miliyoni emu emirundi 5 ze miliyoni 5. Emitwalo 4 emirundi 5 ze ssente mmeka? Ezo miliyoni zibeera 2 naawe. Miliyoni ezo zibeera 2. Naam? Kati bw'ozigatta ku zino 5 ze miliyoni mmeka? 7 nti. Then olyoka ogatteko bakuwa miliyoni. Anti obadde olina obuzibu tosobola kusasula ssente mangu, naye miliyoni oligisasula mu myaka emeka? 5. Ate bakukkiriza tikina mutawaana, genda mu maaso. Kati miliyoni emu kati mu mwezi ogusembayo osasula principal yennyini. Myaka 5 bwe giggwako, then kati time eddako osasula principal na miliyoni yaabwe. Kati okwata miliyoni 7 n'ogattako miliyoni 4 ofuna miliyoni 8. Nobanga ku miliyoni emu ozizaayo 8, kati bali bakola amagoba miliyoni 7 ku miliyoni egi. Allah kyagamba nti emaali gy'oba ogenda okusasula mbezi zaka, naam, teyina kubanga mulimu riba. Riba ono is a double sworded erina angles 2, essala eno n'eno. Kambe koji kasala eno n'eno. Kasala eyeewoze ne kasala naawoze. Riba ekola kwonaawola akosebwa, n'ono eyeewoze naye akosebwa. Wakati awo abaddewo mu ndagaano ng'ekolebwa nti ngenda kusasulanga ssente zino mu kimpolampola mitwalo 22 nga nsasula interest. Awandiika oyo naye akosebwa. Naye akosebwa.
olaba ono anti oyo naye tumuvuddeko tugambye ono azisabayo sente eza riba, noono azimuwa, noono awandiika endagaano eya riba, n'omujulizi ajulira ono aleme kubba ono amuwoze sente, omujulizi naye akosebwa. Olw'ensonga ali mu kuyambako ekintu ekikosa umma Allah kye yagaana okuba nti kigenda mu maaso. Ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Abawarabu bagamba nti riba gye twogerako efaanana ne business kubanga tukkirizaganya kyonampa. Ate nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Abagulani ababiri ebbanga libamala nga tebannaba kwawukana bizinesi yaabwe ebeera ntuufu. Kati naffe mu riba tetwawukana okujja nga tukkirizaganyiza nti ogenda kusasula 20% era nokkiriza ntusayininga era n'ogenda. So tugambe nti business jjajja okusinziirako osasule zaka eteekwa kubanga nyirivu nga temuli riba. Kati omuntu ajja kubuuza ekibuuzo nti Kasimu, ani nga temuli riba? Ayongereko ekyokubiri. Mutumbaavu gwe tubuulire abasiraamu mwateekawo essente ne zaka eririddawa ne banka eririddawa etuwe essente nga temuli riba. Mwagala tumanyiira Uganda Muslim Supreme Council yeepanka nti yeekulira ebyobusiraamu. Sente ziriwa? Mutujjeko akamanyiiro kammwe tujja zifuna. Bwe muba temwagala tetujja kubawa. Stupid. Tugambye nti baaba nti ffe tulina ttabbo gwe vumanga bw'oyagala. Weeyagale. Kola by'oyagala. Kolanga bw'okola. Haji alina essente ssebo nga naawe oli manerenda. Kati wagugumula ebizimbe abantu otulugunya kubanga obawa ssente. Eno naawe bw'ogenda mu loans bw'ozimba ebizimbe tugambye nti ssente zo zisigaze. Fa wallahi billahi sigaze ssente zo tosasula zaka. Lwaki? Kubanga ezzaka tejjibwa mu nsimbi omuli riba. Baseeka bonna abagenze ewabaseeka abagenze ewabahaji abalina ensimbi ng'ensimbi ziri mu riba bakola nsobi. Bw'obeera nga obusiraamu bukkiriza okusasula ezzaka mu maali nga mulimu riba nga gw'obadde nga buli kaseera ogijjayo oba obadde ogisasula obadde ogiwaayo, manya nti eyo si ya halal. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti langirira olutalo wakati wo ne Allah singa obanga bizinesi zo zijjudde riba. Bino ffe mu Lugisi tugamba kubagalamu bubagali. Naam? Tuyisaamu buyisa enwe. Naye ng'ekituufu kiri nti olutalo luli wakati w'omuntu alya riba, akolaganira mu riba, alidiringira mu money lending nga bw'otulugunya abantu. Nga baganda baffe abalala baali bakola wano mu ggwanga Uganda ne mu Mbale tubalina examples. Naye brother Amiri njagala kutegeeza nti bw'obanga olinako ko omuntu gw'omanyi nti yali adiringira mu riba nga manelenda ng'awola abantu nga babatulugunya, we twogerera wano essaawa zino bizinesi zaabwe zaagana okweyongerayo. Zaafaafagana baakafa. Saagala kuyisa muntu linnya mu kamwa kubanga mu mpisa obusiraamu bugamba okukuuma ekitiibwa ky'abantu baffe wadde nga bafudde. Ate bwe tuba tuboogerako tetuboogerako byanjwanjwa, ate tuboogerako bintu bibi, tuboogerako bintu birungi byokka. So ekigambo ekisooka nti emmaali gye tujjamu ezzaka eteekwa kuba nga teriimu interest, eteekwa kuba nga temuli riba. Ekyokubiri, emmaali gye tujjamu zaka eyina kubanga temuli uncertainty. Tetudiringira mu bintu bitategerekeka. Omuntu tasasula zaka ng'agijja mu byennyanja
ebiri mu pponde, ebyennyanja ebiri mu nnyanja, ebiri mu mugga. N'agamba Sekaluutu nti owulidde, nkuwadde zaka mu byennyanja ebyo. Balirira nkuwadde. Walina kubanga waliwo clarity, erina kubanga eri clear. Tetusasula zaka nga tugijja mu nnimiro ya kasooli gwe batannakungula. Akyakula ng'ogamba Sheikh Lutu nti ennimiro eyo nze buli lwe nnima wano acres 4 nzijjamu kasooli kigero bwe kiti. Kakati zaka mbala mba ngenda kuwa mmeka, omala omugambe nti jjamu. Bw'aliba ameze ng'okola ki? Ng'ojjamu. Nedda. Mwogo ng'ali mu nnimiro wansi. Waliwo abantu abatunda ennimiro ya mwogo. Ennimiro eyo yonna mpamu miliyoni 10. Era oli n'agula. Waliwo agula ente mu lubuto. Nze nguze akayana ako. Nkwadde emitwalo 4 kayana. Mpa nkaaga. Ogula ki? Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mu bimu ku bintu bye tutategeera bye biri mu nabaana. Allah yeka yabikola ki? Yabimanyi. Kakati tokkirizibwa kudiringira mu business efaanana bwetyo. Era obanga obadde olina kyokoze nga bakuwadde oba zaka ng'oyagala gisola bwotyo, kungula. Obusiraamu bugamba nti tukungule kusooka. Bwe bibanga byakkala bikale tulyoke tukole ki? Tulyoke tujjamu zaka. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tusasule zaka inda hasadi, nga ebirimwa nga tuli bikola ki? Nga tubikungula tusasule zaka. Ekyokusatu, zaka tugijja mu maali naye nga teriimu gambling. Tetugambolinga ne tulyoka tusasule zaka. Abantu abali mu betting, waliwo omwana eyagenda mu betting n'akuba abayindi. Yali mugezi mu sports betting, yakuba abayindi n'afuna ensimbi mpitirivu, yakomaawo okubetinga. Anti omanyi balina obukodyo, bw'obetinga n'ofuna betting eyo erina omuzimu ogutakukkiriza butaddayo. Ofuna n'oddayo ne bakufunamu, n'ofuna n'ovaayo, n'okomawo ne bakufunamu, naawe n'obafunamu ne bakufunamu, naawe n'okufunamu, oluvannyuma ne bakufunamu. Gwe omuzimu oguli mu betting. Era olaba twaliko wano emyaka egyo egyayita, omwami Essoroti eyo yateekayo ennyumba ye n'omukyala we. Abo babeera mu guni mu betting ez'amaanyi. Ennyumba baagikuba n'omukyala ne bamukuba. Era ne babiraga mu mawulire nga ye yennyini yateekayo ennyumba ye n'ateekayo ne mukyala we. Omulala ye yateekayo emmotoka nga yakajjijja mu bondi. Waliwo betting ali highly sophisticated. Bamuyitani? Bamuyita casino, bamuyitani? Waliwo bakolera betting obuvunanyizibwa, leka bino ebya bbeeyi rayisi buno bugundi. Oli w'amaanyi, abantu bakuba millions, billions, ate akuba ng'alaga ssente ziri mu bank. Wabeerawo ne security n'amagye. Bwe bakukuba ng'osasula, stupid mbwa ggwe. Kaakati gambling, emmaali omuntu gy'afunye mu gambling, tetusasula zaka. Tetusasula zaka. Era togijjamu. Anti tugambe nti oli mu gambling. Obusiraamu tebukkiriza gambling. Eyo business ya shaitan. Tebwagaana bugaanyi zakaayo. Naye n'omusango ofuna. Yes, ne business nyingi tekkirizibwa. Gambling. Temuli baraka. Bikulimba bulimbi. Allah agamba nti numhiluhum, tubalindiriza. N'okolanga gojemye kubanga buli kimu kyonna ky'okola obusiraamu bukugamba weebuuze. Effects za buli kintu kyonna Allah kye yagaana, effects zaakyo ziri long run. Ziri long run.
toziraba kati tezitegereka kati ng'era bw'olaba bw'obanga otulugunya omwana wa munno naam oyinza obutalaba effects zaakyo kati oziraba luvannyuma ng'oluusi okaddiye oyinza n'obutajjukira nti olina kye wakola naye ejjukira nti buli kyokola kiba bbanja osasula lazima nga bwanga si gwe osasudde generations ze ziddako nga ziva mu ggwe zijja kusasula. So gambling tetukkirizibwa kubeera ntukola gambling. Number 4, fair pricing. Bw'obanga olina business ng'okola faayo nnyo bw'obanga olina engeri gy'oguzeemu ebintu. Beera mwanjulukufu, tobba bantu mu kubaguza bintu. Akantu k'omutwalo n'okuba omudomo ng'ate omutwalo nagwo oba oliddeko n'okuba abantu omudomo n'obaguza 5,000 n'okuŋŋanya ensimbi ezo nazo n'ozijjamu zaka ng'obbya abantu bubbi. Tugamba nti tunuulira price, tunuulira value, emiwendo egy'ekintu ky'oli okutunda. Waliwo oli agamba nti alhamdulillah Allah nsaasidde. Bakola kye bayita hoarding of goods. Hoarding kitegeeza okubuzaawo ebintu mu market, okubuzaawo ebintu mu katale, n'okuleetinga kye bayita scarcity. Ebintu weebiri naye gwe n'osalawo olina sitowayo nnene n'ojja ebintu mu katale n'obitereka. Bali abala ne batunda mpaka ne biggwaawo. Bwe bimala okuggwaawo ne bitandika obutalabika. Beeyi n'erinnya n'eddabulinga okusinga kweriwo n'obijjayo nga gwe wekka olina monopole ey'ebintu ebyo. Gwe wekka gw'otunda. Kati hoarding oyo buli lw'okweka ebintu biteeka ku market n'otandika okuleega bbeeyi, tugamba nti eyo price gy'oli okuwa tekkirizibwa, oli mu kunyigiriza bantu. Kati bw'obanga bw'otyo bw'ofuna emmaali, tugamba nti ezzaka totawaana oba ogijje mu kubba, osooka kunyigiriza mitima gy'abantu n'obateekako akazito, oluvannyuma n'olyokola ki? N'olyoka ofuna. Tukukubiriza nti faayo nnyo eyo tojjamu zaka. Obusiraamu tebukkiriza kujjamu zaka. Ekyokutaano bakiyita exploitation. Abantu okuba nti okozesa advantage ey'okuba nti omuntu tamanyi kintu n'omubba, oba mu maali yo n'oba nga olina abakozi obakozesa bingi naye ng'obawa katono. Oli bw'abeera ng'akukolera emmaali ng'ali mu bamu ku bantu abakozi bo akubala. Bw'aba ng'ali mu dduuka nga buli lunaku yakuŋŋaanya ssente akubala. Omwezi bwe guggwako ng'omuwa ssente zaatakola na lunaku lumu, gamba olunaku olumu zaakola ziba mpitirivu okusinga ku z'omuwa ng'omwezi guweddeko. Kyokulabirako buli lunaku akola miliyoni 10. Naam? Ze miliyoni mmeka omwezi nga guweddeko? Ng'akola miliyoni 10, abalansinga miliyoni 10 mukozi wo. Ennaku 10 miliyoni zibeera 10. Omwezi ze miliyoni 3. Kakati nga gwe omusaala omwami 25. Nenga naye akimanyi nti obalansinga miliyoni 10. Kati awo ng'omanya bagenda kukubba. Kati kye tuyita exploitation, okozesa advantage ey'okuba nti ono mutumbaavu, naam, tamanyi bitambula, n'omuwa obwo obusente.
kyekifaananako n'amasomero. Amasomero omuntu yenna akola mu ssente tebamuwa ssente zifaanana ku musomesa owa bulijjo mu private institutions. Baasa tafuna ssente zenkana musaala gwa musomesa, afuna nnyingi. Lwaki afuna nnyingi? Zimukugira okubba, kubanga ye bw'aba abala billions. Kakati system emuwe ssente nga zisingako omusaala gw'omusomesa, kubanga bakkirizaganya ne headmaster, bakkirizaganya n'omukulu, ne babanga bawa ku basomesa obusente bwe buti. Era amasomero abasinga okugabba babeera bantu babiri, abeera headmaster ne baasa. Era teri ssomero litambula bulungi nga headmaster tebakwatagana ne baasa. Bayina kuba kimu nga babba. Kakati baasa ono bw'omuwa akatono abbira ddala, kati kirina kutegeerekeka nsimbi ki zaafuna. So exploitation bw'obeera nga mu business mulimu okulyaza amanya nga abantu bakozesa nnyo naye nga tubawa katono, ng'omanya nti kati mu business oyo tejja kubanga sinnamu bulungi era tetujjamu zaka. Business eya halal erina kuba nga teriimu over exploitation. Okozesa omuntu olw'okuba nti yetamanyi, olw'okuba nti ye munafu, kati n'omukola ki? N'omubba. Ekigambo ekyomusanvu, honesty and trust. Tukugambye nti obuta ekyomukaga tugambye nti honest and trust. Honest and trust ekyomukaga. Ekyomukaga honest and trust. Obwesigwa. Okay? Oyina kubeera ng'oli mwesigwa. Ate oyina kuba ng'oli muntu wa mazima. Bw'oba ng'olimbira mu business, ng'ate toli mwesigwa, kati olwo ng'omanya nti ne zaka tosaana gitoola. Kubanga tugambye nti Allah ye mulungi ate ayagala ebintu ebirungi. Ekyomusanvu, business yonna erina okubeera ng'eri transparency. Muyina kuba nga mulimu transparency. Obwanjulukufu. Oyina kuba ng'oli clear mu business zo eri bakasitoma. Bw'oba ng'ogenda kuguza kasitoma olugoye, nga lwayuzika, mubuulire ebbeeyi yaalwo nga lulungi, omale omubuulire z'oli okumuguza nga lwayulika. Oyina kuba ng'oli transparent. Alugula n'alugula ng'amanyi nti lulina damage. Waliwo omuganda wange omu namubuuziza nti socks toyinaawoko socks za 1,000. Nagamba nti nabuuzaako ku bannange ne mbabuuza nti bano abatunda socks za 1,000 zifaanana zitya? Nagamba nti abo batunda damage. Kati bw'olaba ogula socks za 1,000 ng'omanya nti olimu kugula damage. Kati gwatunda damage togamba nti nze ndikuguza buguza 1,000. Yogera ogambe nti bannaye nze ndi mu kuguza damage naye nga ntunda 1,000. Nedda, beera mwanjulukufu, tokweka. Tobaako nekyokweka, omuntu mubuulire. Okay? Tokweka bigendererwa byo. N'omuntu okulayirayira ebitali bituufu. Wallahi ndyako 1,000. Wallahi olyako 1,000. Ate wemmaliramu bwereere, oli takubuuziza nti olyako mmeka onguze. Gwe ebyo bikweke, naye beera fair. Manya nti ky'oli okukola kirungi, naawe basobola okukikola. Onfuna bulungi? Business gy'oli okudiiringiramu. Ekyomunaana kirina kubanga temuli bribery ate temuli corruption. Bribery kitegeeza ki? Ate corruption kitegeeza ki? Tulina riba. Tulina kye bayita enguzi. Tulina obulyaza amaanyi mu kukola business. Weesetinge bulungi. Kola ekisaana. Yogeraganya ne office ez'enjawulo. Bw'oba ng'olina business yo, sasula emisolo egiri clear. Abantu tobakwata bukwasi mu ngalo
ng'okwekerera ebifu bwebeera nga tebannakusatisfyinga ng'ekitongole ekirulinga out nti kati osaana okutunda ebintu bino ku market nga tekinaba kusatisfyinga, genda bakusatisfyinge. Aba Uganda National Statistics Bureau bakubuulire nti kati osaana tokwekerera bintu, todiringira mu smuggling. Corruption kitegeeza okugulirira olyoke okole. Beera clear, lyako akagoba katono naye nga kabeere nga kali halal. Ako kennyini Allah kaanaateeka mu baraka. Naye bw'ona ayagala okulya amagoba mangi ng'eno bw'owebba, bw'oyingira mu corruption and embezzlement, omala kubba bubbi sente z'abantu. Naam? Ate abantu nabo babba, awo totawaana na kusasula zaka. Tokkirizibwa. Naam? Bazze ku dduuka olina ensobi, tonnasasula license, naye olimu kukola ssente, onazze omuwayo buwi mutwalo. Gono weeyongera. Ate mwezi omulala ne guggwa, kati ng'olwo oli mu kubba ggwanga. Obba gavumenti, eno gwe bw'ofuna nga gw'olowooza oli ku halal. Kola ebintu nga bwe bisaana. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Kola ebintu byo nga biri clear. Era ne bakasitoma bamanye nti gwe ebintu bye bya bbeeyi olw'okuba osasula emisaala, ate osasula ki? Osasula emisolo. Business gye tuli okukola, tokkirizibwa okukola kye bayita singa essente oba ozifunye mu zaka, oba ozifunye mu saddaaka. Naam? Okkirizibwa okuzijjamu ezzaka, era okkirizibwa okuzijjamu saddaaka. Simanyi oba onfuna. Bwe bakuwa ssente ez'ezzaka nga obadde ku level ey'aba recipients abafuna ezzaka, zaka eyo gye baba bakuwadde nga gwe obadde olinako vote, eri halal. Era bw'ogikozesa mu kukola bizinesi zo n'oyongeramu amaanyi, naawe osobola okusasula ezzaka. Bwe bakuŋŋaanya saddaaka nga baagala bakwongere mu bizinesi yo, Allah n'akusaasira, n'okola ng'ojja mu saddaaka eno n'ojjamu ensimbi ezo ziba za halal. Era okkirizibwa okubeera nti ojjamu ezzaka. N'osapootinga n'abalala eya halal. Okkirizibwa. Tugambye nti principles, ebintu bye tusinziirako nga tukola bizinesi zaffe eza halal, zirina kubanga zeekuusa nga zitambulira ddala mu mbeera ne mu mpisa ey'Obusiraamu. Onfuna bulungi? Tolina kukola kintu nga kiri wabweru w'amateeka g'Obusiraamu. Olina okumanya nti resources zonna eziri mu nsi za Allah subhanahu wa ta'ala. Resources kitegeeza ki? Kitegeeza ekintu kyonna ekirina value, ekintu kyonna ekirimu ekyebbeeyi, gamba nga ettaka oba obusubi oba kiki, byonna manya nti Allah yatwazikako bweyazisi. Allah yagamba nti yatufuula nga ffe tuli basigire kuno ku nsi, naye nga afuga ebintu byonna ye Allah subhanahu wa ta'ala. Mu business transactions mu Busiraamu tukakasa nti ebintu byonna Allah yabikola ki? Yabifuga. Amateeka agafuga bizinesi zaffe tulina kubanga tuzirondoola. Obusiraamu tebukkiriza okubeera nti oli mubbi obanga toli fair ku bantu b'okolagana nabo mu bizinesi. Olina kubeera nga olina empisa bw'obanga oli mukozi nga otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omukozi. Kati akasimbi ke baba bakuwadde togamba nti nze bampa katono ate nkola nnyo nobba. Beera nga oli mukozi nga mulungi. Obusiraamu bukukubiriza okubeera nti odiringira mu halali. Business nakubanga ya halali. Naam? Todiringira mu haramu.
olina kubeera ng'oli mwesigwa, olina kuba nga otunuulira banno, onfuna bulungi, olina kukola justice. Omuntu bwebeera nga oli wakumusasula ssente bwe ziti olw'okuba nti alina kyakoze, bizinesi yo obusiraamu bukukubiriza nti muwe kyasaana okukola ki, okuweebwa. Mu bizinesi twagamba omukozi gw'okozesa muwe kaashi we, omuwe omusaala gwe ng'entuyo tezinakola ki, tezinnakutuka. Onfuna bulungi, olina kuba nti oli mwesigwa. Onfuna bulungi, toteekwa kubeera nti olyaza amaanyi abakozi bo ababa bakuwadde ki, ababa bakukoledde. Twayogera ne tugamba nti omuntu agenda n'abeera n'omukozi, omukozi n'amukolera ekintu, bw'amala omukolera ye ate n'atamukola ki, n'atamusasula. Tukkirizibwa okugula n'okutunda. Okkirizibwa okugula ebintu, bw'obigula n'obeera nabyo mu sitowayo naawe n'obitunda. Either ng'obiguza ku muntu ali kumpi oba owewala, oba obijje mu nsi ki, mu nsi endala. Okkirizibwa. Onfuna bulungi? Naye nga terms z'oguliddeko n'okutundirako zinakuba nga ziri clear. Awo twogedde ne tugamba smuggling tekkirizibwa. Tetugenda ne tubba bubbi bintu ne tujja ne tubitunda. Omuntu asasula ezzaka asobola okubeera mu partnership n'abantu abalala. Tuyinza okubeera mu organization ng'edduuka eryo tulimu bantu babiri oba basatu oba bana nga ffenna twateekamu cash. Tukkirizibwa. Nfuna bulungi nga tufuna profits. Amagoba agabeeramu tugagabana. Bizinesi eyo ekola ki? Ekkirizibwa era tujjamu ki? Tujjamu ezzaka. Omuntu bw'abanga alina amayumba ge ajjamu ensimbi. Amayumba ago ensimbi ze zazijja, naye nga jjukira nti amayumba g'ozimbye olina kubanga ogazimbye ku ttaka nga lya halal, nga tewabba bubbi, ate tewafuna ssente nga za riba, n'olyoka ozimbamu ki? N'olyoka ozimbamu ennyumba. Kubanga buli lw'ozimba ennyumba ng'ozijja mu ssente za riba, n'omusaala ne rent gw'ogenda okujja mu mayumba ago naye agenda kuba nti yeekuusa ku ki? Ku ribooli eyasooka. Omufuna bulungi? Okuliizinga ettaka. Omuntu asobola okuliizinga ettaka oba n'aliwo n'amugamba nti no munnange nkuwadde ettaka lino okumala emyaka 29 oba emyaka 49. Ezo ssente ze baba bamuwadde ng'aliizinga ettaka abayindi bakolereko oba omusajja omulala investor akolereko, essente ezo akkirizibwa okuziggyamu ezzaka. Bw'abanga oli mukozi nga bakozesa bukozesa ng'ofuna omusaala ogwa buli mwezi, essente ezo z'ofuna tuzibalirira ne tulaba nga bwezibanga ziwera ne swab, okkirizibwa okubeera ng'osasula ki? Osasula ezzaka. Investments, oyinza okubeera ne ssente nga waziteeka awantu, kati bw'oziteekawo ne ziba nga zizaala, mu kuzaala okwo okkirizibwa okusasula, okkirizibwa okubeera nti osasula ezzaka. Wallahu a'lam. Twegere ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'obugambo obwo.